Wow. Dade wakawalu. Si wabi. Ariko ati ndiyo nani ndiyo nzeka. Wali yobuze. Tiri buzibu. Singa badi buzibu nadi badi sinze nzijya. Yola bazenze tiri buzibu. Ikiroto narose birote bibiri. Birote benga byantisa. Byantisa no. Birote cyasose. Narose bakuba. Dadi ngabago bazi. Nobwo mugunya. Obuwanvu no. Mwana kukino kiroto ki. Nekanzi. Nasimu sinasukana embirobozamu awo. Nezerawo. Kiroto kyokubiri. Nendoota neruwa kalenzi. Mulenzi nenga kalenzi site ntontono. Ngali kulajanira. Ngajja kwetawulira talina mirembe wali. Ngali mu buzibu bwa kika kyawo. Dadi nganze gwalajani. Gwalajani. Niko nyini. Ngamba sijja kuba kasimu katambule bukyambuzi kwogere Dadi ekirooto ekyo kyefaananyirizaako ne ku kintu kye nakola. Okola ki? Dadi nalina asikaali wange waliwo eyaŋŋamba tuwambe omuwala kati nenkozesa asikaali wange ne bawamba omuwala nga ngenda musaddaakira ku myuka zinaazange. Wanji kati oyo asikaali nasanga alina gwabigamba kati nga oyo gwabigamba wanaabyongerayo bagenda kunsiba. Kagambo kyawangala nnyo mu nnyanja zo. Nange nafuse weeweta nnyo. Nange nafuse mugagga. Nakubya akasente. Wene sente da anti ayenja kusewa ngalo naye ko mutisenge wafere wa sente da nestegeza we sente da anti obati neshonga bera yije da mugwa kuwa dino nda wa demo dimuwa ayenja mukobera ebyo biveko nakubya akasente anti yanjigiriza obukodyo we nali ndaba mu filimu
Wanje iwe ni anti mwatandika lyokuba byemikwano ino yakwegesa n'okwegesa obukode ndi mulungi kutulaba kafeesi buli lunaku ataano enusu ataano ataano bakaliyo mu Uganda nkoya kuyigiriza Oluganda zinene ebintu bye naliraba mu firimu zimangaba tosamba wena kutiniza kuwaligerezako baswaziniga kakati nsobola okusitula omuntu nemusitula nemuyoola twekuba ebigo nemukubirawo bwe kalyanga weneka wagwire obati nekyo ng'oli mu kirooto anti anjagala ebyo birooto biveeko wemba ndi mu kirooto ne bezuuka anti anjagaza okubeera e Kampala lwaki kubanga buli lunaku ataano okimanyi okali kunkobera ataano gaki nimalayo ekintu ataano ki nusu ataano ki nandibadde gamba naye nza okubba akalimu kange okimanyi ate ndina omulimu gwange wano oyinza okunnemesa ataano gange okimanyi buli wenkola akalimu ako nakulinaku ampa emitwalo ataano dakiika ezi wenagafuna buli lunaku ngenda kuwambasa mu Kampala nzimbe mu Kampala bwe nze ngenda kutuuka ekiseera nga neevuga nze anti kyankolera ennaku zineeno sikimanyi kubanga okyoba omanya ngenda kuba munene ngenda okimanyi nti nno naye nja kugamba enkya nkobera wena nkobera nkulato kyalifaako byeggambo nkobera akali mukakyako kankobereko nkategeere otunulanga alina olugambo nzira lugambo naye kaganzira lugambo otunulanga alina olugambo mbadde njagala nnyo okugamba ddiiru yake nkobera nzira lugambo ddiiru yakyo okimanyi nti no oyasamba ki ddiiru ki eyo gyoyasamba mbeera ali ku geeti mulimu gwe wampa kati buledi bwe yaletawo nampa 10. Saagala osiruwalireko ggwe. Kyogamba ezo ssente z'oguzemu ebyo ebyokulya nakuleeta oli kusabiriza ku geeti. Kyogamba ssente ozijja zonna zonna ezigula ebyo byonna biyogati. Wabula gwe saagala onneebulizeeko magezi. Kati asikaali ne muyita najja wano mu ddiiro. Ne tumukoonako kati ninaagwa eri wansi. Ngaafa. Mwana wa. Tumutwala ne tumusuula eri mu nsiko. Ekyo kyonna kirayira teri muntu n'omu asobola kunneesimbamu n'amalako nange. Tunula eri nze sinze nkwagala. Asikali, kyemmanyi ddiiru twagikola babiri. Kyo kyakututte mu kiyungu okugamba nayigama. Okakasa? Siwulira na kuwulira, yogera nnyo nze sikuwulira. Sirina kye namugambye. Tolina kye wamugambye? Nga nkusanze olinako by'omugamba mu simanyi nakuwulira ddiiru yo. Ki ky'obadde otegeeza? Ekifo ky'okwetonda obwo nakati okyawoza nti tewali ate nga nkukwatidde mu kiyungu. Sharon y'onoomulaba kusanze mu kiyungu ng'alinako ebintu by'ayiga naye ekifo ky'okwetonda ali wanakanula amaaso. Musonyi esimulinako, musonyi esimulinako.
nze ekisa kimanya kutwa kinnamba. Bansonyiwe. Ogamba ono asikali bye nasangawo omulenzi. Nali manyi wakuba mugole. Twamutta ne tumusuula mu nsiko. Ekyo nno sakimanyaako. Ansaba omuntu oyimu wabenkweka. Bansonyiwe. Kale. Nisobola ogironyaamu ne taata. Akunyako wabweru. Genda. Saba kunsonyiwa. Ati nasooka nkuleka mu muzeeyi. Ninga nange nja kwita. Dadi bansonyiwe. Mpanvu ezo. Nga biwanvu, nga bigenze wala. Kati akambuulira. Dadi ono omusajja omupya gwe nafuna. Ye yangamba ennyumba nga bagiteekamu akawanga k'omwana. Nafuna mwana netumusadaakira mu kalina n'etamu. Nzibu nnyo okufuna. Ako lwaki oginoonyeza ne mugireeta nze nekola emirimu. Nange sisobola temugala. Oba amakumi ameka? 2 Kaakati bwe tugera ku kibumba ekyensiri. Munasobola kisokola mu musinje mu musirita. Awo mbakolyeko nga bw'oli gwe mbawumbewumbireko. Baffe. Oba bujja kuba 5. Kati n'ebira byensula nawo 5. Awamu ga 3. Muwulira bannange. Kati ate akakwakwa nako nkeetaaga. Akakwakwa nkeetaaga kabuma 10. Mukono gw'omuntu. Akakwakwa obuguma beera 10. Akakwakwa nkaagala kunte ento era nayogera. Ku mulambo gwe yayogedde gwe baateeka mu kizimbe. Ngwagalako enkwakwa ento nga tinayogera. Naye munasobola oginoonya. Nga niginoonya. Ejja katukuŋŋaanya obuma naye sijja basobola okutukwatirakwatiramu okuba naffe era tetuli bulungi. Oba mujja gufuna. Naye ebisigalidde mujja kujja mu mbuga yange. Tugenda ku kizimbe tukirabe ekiri nsobola okukola ebikolo nsobola okukola engeri nga bikikolamu. Muwala wange yaliwa. Sharon ndudde okumulaba alayika yagenda ewa bbawe ne yeefungiza. Kati ali mugaawa. Dadi ali wa bbawe yeefungiza. Kuba nange ndudde waka nga taliwo. Ensonga zo mpanvu. Era ekyamazima zinnemeredde. Simanyi. Amalako gari kune mutabani wange omutulage. Nenga zino ensonga